Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da badduba Allah balungi abaliyo mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bebaza okusiiba nsaba Allah akkirize okusiiba kwammwe n'emirimu gyammwe emirungi gyonna, Allahumma amin. Twabagamba nti omulamwa gwaffe kwetereeza tutegeere tusiiba tutya, biki bye tukola okusobola okubeera nti okusiiba tukufuna mu bujjuvu bwako. Leero tukugamba nti okusiiba essomero ery'empisa ennungi. Hadithi ejibwa kwa Abu Huraira radiyallahu anhu ng'atunyumiza ebintu bye yayiga ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama ebyonoona okusiiba kwaffe. Agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti man lam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahal, nti omuntu ataleka bigambo byanjwanjwa n'okubikozesa n'okufuulinga abalala, kwegamba mu kintu kyonna ekijja mu context eyo ya kuvuma, kuyomba, kujerega. Agamba nti falaisa lillahi haja, Katonda talina kyeyeetaaga ku kusiiba kwe, an yada taamahu wa sharaba, emmere yo oleka ya bwerere n'ebyokulya n'ebyokunywa byo, weeriire wenywere buli kyoyagala kubanga oli mujeemu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'obeera nga tosobola kurespektinga kusiiba, oyonoonye ekimala mu bbanga ly'omwaka lyonna. Allah akuwadde omukisa ogudda gy'ali weetonde okole ebirungi akusonyiwe nga bwe yasuubiza mu mwezi guno gwa Ramadan, zikufuukira empisa kujja okutambuliza obulamu bwo nenakyo kikulemye. Twakugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti rubba saimi, si buli musiibi nti afuna mu kusiiba kwe. Waliyo abasiibi laisa lahu min siyami, okusiiba nga takufunamu illa aljo wal atash, okujjako enjala n'ennyota. Gwe lwaki oyagala okubeera mu abo? Kyenjagala okutunuuliza olwaleero yengeri ki gy'osobola okuganyulwa mu lunaku lwo. Weekolere program ng'abasuubuzi abagamba nti abantu n'abamu abeera ne program ya myaka 5 ng'amanyi byayagala okukola, naye laba ggwe bw'olemwa okubeera ne program ey'omwezi ogumu ogwa Ramadani. Tosobola na kugamba nti nze mu Ramadani program yange etandika bweti nti ku makya nsomako ku Qur'ani, bwe mmala okusaala subuhi ate nengenda maaso oba ku mulimu nenteererezaako Allah subhanahu wa ta'ala, nenyamba abeetaavu, nensiibulula abasiibi bw'oba Allah akuwadde obusobozi, ekiro nensaala taraweehe, nensaala tahajjudi. Kugaana oba ne programu, naye mbeewaza okutambulira ku programu gye mubaddeko, naddala abantu abasinga obungi abali addicted gundi social media, naddala TikTok. Bannange, social media kyekintu omuntu kyosobola okuganyulwamu n'ofuna empeera. N'obeera nga oteekako birungi nga buli agenda okubikkula ajja kubeera nti omufunako empeera n'ekufuukira sadaka tujariya. Neera abo boonoona obudde bwammwe, n'okeera ku makya nga gwe kigendererwa kyo oyagala following, abavuma ne bavuma, abajerega, abawemula, neemanya nti social media versus Quran, obudde bwandibadde osoma mu Quran oli ku social media. Social media singa byoteekayo birungi ojja kufunamu empeera, naye oli mu kuvuma. Allah yagamba ma yalfidhu min qawli, teri kigambo ky'ofulumya bwe kitika kibe kimu illa ladaihi raqibun atid, okujonga kiriko malayika zikiwandiika ne kipeera presented maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Weegendereze. Ramadani yengeri yokka ejja okuyamba okumufunamu, bwe kitaabe ekyo ojja kubeera mu abo Ramadani bajja okuggwako ng'akolimira, ng'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe yatugamba nti omuntu Ramadani gwajja n'asangawo n'agenda nga tasonyibbwa, oyo ali mu kufaafaaganirwa, waliyadhu billah.